Executive Media. Focus, innovate, succeed. So, subira buli omwali bulungi kamera nshira. Akulinda mu omuntu baba akola mulinde. Banna. Badde ogamba ki wamma? Tukwaniriza ku Executive Media. Mwasibye mutya mwasuze mutya newombeka tegenda kukola banga lyewombekedde tufunye ku eki Executive Media njagala okutegeeza gumunanga ebadde yabbibwa nti Executive Media yakomyewo Shame Manja lyerinnya lyange era nga gwe eyakatandika okulaba channel eno yenze omuweerezaawo omulungi Kalaala nannyini figa nannyini height nannyini ddoboozi Dobozi yange liri awo saakaavu omira bidagala kyennaku zino dinyuma okubeera nga diwulirwa nedda mukwano munnange gwali eddoboozi lyo Kaalamufu onoonya omuntu ayogera obulungi oba eddoboozi eddungi lyoyagala okubeera ng'owulira olina okubeera ng'otaddeko Executive Media Shame Manja yekka gw'olina okuba ng'owuliriza kubanga eddoboozi lyange liri nnyo sexy romantic and husk ekigambo romantic n'erinnya lyo tebirina bba mu sentensi y'emu simanyi okoze kyaki so 23 Hijab Nation tuli ku Thoban Center ku second floor njagala okutegeeza nti gwe atannafuna hijab ya y'abakyala n'abaami naye ndaba tolina kanzu ya white kanzu ziba za white ekanzu baza white ogenda jimpa nga wampa eno naye nga togijjaamu ati bwajimpa kati wajimpa onoŋŋamba oti nedda oyagala nesibeere mu buli lunaku ate kati buli lunaku kati nze uno nze leero njikwe kanzu gyange iyo tolina kumpa mateeka iyo naye wampa kazi ompadde ebintu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi eno bagamba okuyiraana omukulu ataddiza oyiraana omuntu oguvaako empumbu ne ŋŋamba mu bulamu bwange nange kanfune kinkuwaayo ensawo nga togita nsawo yange njagala manyi lwaki njagala lindako ogenda kumpaaki mu bulamu bwange naye nedda mukwano lindako soka okinda wabi si wabi tugenda tandikira awo njagala nkulabirire nkulaga omukwano gw'ekimmemme tegwotalabanga tofaayo nange nnako kimu so tugenda beerawo sooke tugiteeke waneeno tuli balongo unlike Kulthum and her age we are twins we are sisters kati gutusaza mukabu abalala bawukana ffe twegatta kandabe mulimu ki mpa kiri kankuwa kino bakirimu ki ekyagenzeemu otyo nnyo naye si wabe so we proceed ogamba otya ow'omukwano boda zinkuba oli eyo ozungira mu bukaaya olaba ngenda va ku mulimu guno ate ngende concentrating ku mirimu emirala ku bufumbo bwo kubanga kati buyuga laba eri zolo kati obaani yataddemu omunnyo ana kugambye nti bagambye oterimu amazzi simanyi yataddemu munnyo ti guno omukwano gulifa bukadde tugenda yiyizaako n'akayimba ate nga mwattu oli ku Executive Media mwasibye mutya mwasuze mutya tutandise bwe tuti gerirako ekikopo ngenda nakyo ekikopo kyo nkikuwadde nga nawe wampa ekkanzu buli omu aveeko kyawa munne kuddiza guba mwoyo nkuddiza omanyi ene saa gyetulewowa abantu abatuwadde nti wezze mukama akuddizeewo kati bwe wajja nkuddizaawo sirinze mukama ndaba ng'aluddewo nnyo ebintu byakoze yalina okuddizaawo as soon as possible takikoze kati nkikoze mwasuze mutya mwasibye mutya mbajjukiza nti woba olina wosobola okufuna ssente wosobola okuzibba zibbe omulimu gwo wagompa nasiima your time is not going to come it's my time now bakulimba gwali eyo akakalukana your time is not going to come patience no longer pays obugumikiza tebukyasasula omuntu yaŋŋambye omuntu asobola okutta n'amaana yeetondera Katonda ate n'amusonyiwa okitegedde obugumikiza tebukyasasula woba olina wosobola okubba bba sente zibuze nnyo ennaku zino ekikopo nga kizitowa okusinga ffe olwonze nnyini kyo naye olaba tweyagadde omukwano gwe tweyinako yasamira muli ebino bikopo kiguzeewa mwe mwakomezza obufumbo bwa Kulthum yennyini ye yabukomezza ye kennyini
Nalaba nga tebina gye bugenda kulaga. Relationship zonna zijja kuggwaawo. Ndabira ddala nga tewali era naawe yakagiyingira tewali weegenda kulaga. It is going to end. Mugaya kwekyawa. Mujja kwekya naye mama nkulabiridde. Waludde omuntu akufuuka ku nedda ssebo ndeka. Waludde omuntu akuwa ekintu bwe kiti. Wakirabyewa. Kino kikopo kiguze mmeka? I am the friend of the year. Yewa bestie. Yewa buddy. Kina n'amaaso ssebo. Nkutidde. Smiley. Simaire. Best. Okitegedde. Bestie. So njagala okwebaza ebirungi byonkoledde. Kikopo kala yakyo esikiriza n'obuuka. Unlike Arsenal, you have got a cup. Okitegedde? Weebaze Mukama. Ebikopo bwe babisambira season namba ne batabifuna. Bwe tolina kye waasambye. Ekyamanyi kye walina osamba walina swamba gwa nsimbi gwakulema. Nga tonywa. Kiki amazzi gakaawa? Nywa oba wasiibye. Tosiiba nywa. Ne bwonna osiiba ojagenda mu ggeyeeno ebyo byokoze bye bingi. Nywa. Nywa amazzi. Tekigaana kunywa. Olyenzo omuweereza wammwe omulungi ennyo. Azigwe muweereza. Ow'omutima ogweffubitizo. Tolina kyamaanyi kyosobola kuweereza. Tewali. Tolina kyamaanyi kyosobola kugatta ku ggwanga lino eno. Kale tukolere abantu tukole. Twatandise okukola? Tetunnaba. Katugenda tandika. Tukole ekikopo tolina gy'ogenda kiraza. Olaba nange awe sirina agenda za kanzu yo. Naawe ekikopo tolina gy'ogenda kiraza. Gwe kyammeka? Kyammeka? Kya 10. Gwe nakuwa kanzu ya 25 padde ekikopo kya 10. Ani yagamba birina okwenkanankana? Oliko ekikyamu. Linda ekinene Mukama akuddizeewo. Nze ekyo kyensobodde okuddizaawo ku kanzu yo. Mukama yalina okuddizaawo. Nabale toyinaayo nga malayini oba ki? Ne plastic. Malayini bw'omwasa. Gwe bapadde ekikopo naye bw'oyasa. Bw'okyasa. Obadde olina sana plastic ate tomwokya. Bannange. Bw'oti bw'ogenda tomwokya. Ekikopo kino olina obba nakyo. Kirage omukwano. Bago walaga abaami baasooka ne mwawukana. Nebambalaamu magezi tebakubalamu magezi. Mukwano gwange gonna gwe nabalaga baguyiwa ttoge. Kati njagala ogulaga ekikopo ekyo. Kuba kyo tekigenda kuvaamu. Ye maama ye taata. Ye maama ye taata. Era watali kikopo awo kyo. Tosobola kubeerawo. Era njagala tutegeeza abaana eka nti ndeeta ekikopo kyange mu butongole. Tewaba wakikwatako. Nga bino ebyedda bye bagamba nga ntebe ya taata twabalamu gituulamu. Ntebe z'abagenyi. Mu kikopo kyange. Ntebe z'abagenyi. Oya nti n'amazzi agawumiramu ga njawulo. Tewali kyanjawulo. Muzo gagavudde mu ggulu. Tewali kyonkoledde. Okakaza tewali kyekoledde wawe yakuwadde ekikopo. Gaali mazaalibwa ago. Nenga njafunayo ekyenjawulo kinko. Kyakino ekyama ky'amazaalibwa? Byonna 2 in 1. Gift of the year. Kwakala amazaalibwa gawedde togenda funa yadde akuwa akakunku k'eggaali. Waweddeyo. Oliyangulyanga Chicken Kasasiro naye naye takyamungulira. Ngulya Chicken Kasasiro. Yatya. Eno enkoko y'ewandege yagibeera mu emboga. Abo nagano bagulako kwatala kituufu kye batunda. Lwaki? Ebyo bitandise. Tebamanyi oba batunda mbogo oba batunda nkoko. Lwaki? Towumuza ekirabo wansi. Kyami mukwata ekirabo. Kwata ekirabo basi ekyo nze ojja kiziriza ekirabo kyange. Buli omu ajja kuddiza munne ekikye nja kuwa ekkanzu naawe mpe ekikopo kyange. Mpe kanzu. Nedda kigaanye. Teri kubyeddiza. Tugenda fa bukadde. Okitegeera oyagala kumenya mutima gwange? Ndowooza. Banga embaze sikulaba. Ennaku zino kiki? Enfumbo nga abantu gye bakomye okwewasa gye bakomye okwekyawa. Divorce nga ziri kumu zisinga n'abalayira abakuba ebirayiro mu kyaki. Anti bakola bye nabagaana. Bakola ki? Nabagaana okwewasa. Why would you marry your friend? Lwaki oba owasa munno? Ate obadde olina wasaani mulabewo. Omuntu tomuwasa. Omukole ki? Mubeeraawo mwemalira obudde. Okimanyi gye mukoma okwemalira obudde gye mukoma okuwangaala. Ennaku zino abantu batandise obufumbo buno obumanyi badde sikoola bangi. Yes, badde sikoola bangi. Abeera kira, mbeera najja nankumbi, mulabako ku weekend. Yes. Dressiri bize. Yes. Mubawangaala obwo. Nnyo n'amaanyi. Nnyo. Bagenda basinga.
and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Mulieyo mwewasako ki. Tukubabira iro. Mu bubi ne mu bulungi. Tewali kyamayo mubulamu ne mubugagga. Simanya for better for worse. It will be for worse. Mujja kuba bubi mpaka bwe mwawukana. So, mbasanyukirako nnyo abaawukanye. By the way, okuwawukana kiba kintu kya ssanyu nnyo. Omuntu omutanagala n'akola ebibye. Naawe n'otandika okukola ebibyo. Obadde oyagala. Bwatushwa nti obufumbo komera. Komera nze nkubuulire. Komera. Teri mirembe yadde. Naye bali abatanga abatali nga tisikomera. Okubuulira okufumbirwa bakutwala ekitalya. Nze. Kati gwe okufumbirwa bakutwala ekitalya. Ne bakusiba nomanya bantu bamwe Masaka. Ne bakimanya nti bakusibye lumu kikoze eki kiwedde. Komanya obulamu bunyuma obwokubeerawo ng'otaya ng'oli awo toyina makulu. Toyina gamba kati toyina kwesibyeko. Toyina kwesibyeko okujjako abeewa mu mama okukuya naga abaana be watulekedde obakima ku mmeka. N'amala naga wayi twakulinze nga tusikulanza abaana ne mbatwala ewange. Oba kategedde. Omukozi waliyo mbona abafumba abali obulungi saagala tukikube nnyo waliyo obufumba abali obulungi basanyufu bakatandika bajja mmala babe bubi nabo hati buleka buli omu ejja tetupapa temupapa. It is a national cake. It is international. Now it is international. Buli omu ajja kukola ki? Ajja kugirozaako. Ajjafuna. Temulwanira butebe. Todda ogamba nti yange tetuuka. Temwesindika. Ejja funa mukategedde. Everyone will get. Buli omu ajja kukirozaako. Omusajja gamba mujja kiwulira. Buli omu ajja kirozaako. Bweba muri bulungi mu kusooka temufaayo obubi bukola ki? Obubi bujja. Bad is coming. Alabye abakazi babigulira ddala guno omwaka. Bagulira ddala. Natandise gym. Ekola ki? Mbigula luno. Hips zange ziri bulala. Kwegamba embeera gye ndimu yeeyagaza. Zino embiriizi nazifunye. Zino ezivaayo ne zigira wano nga kawato kali kati. Kuba oli wawadde otuula ng'okola embuto ezi. Nya. Okyaziraba? Zino embiriizi zatandise okujja. Hips kati zikyajja kiro. Naye baŋŋambye n'emisana zigenda ttandika. Wali obadde okkuta kiro. Ng'oba tebunaziba tokkuta. Oli okuva bw'ozuukuse mpaka we buziba. Amabega kaawo. Nange neebuuliridde nga ndaba omuntu okundiisa annyambaza. Nkutidde. Obadde okkuta kiro. Wasaze? Nasaze. Nabadde mu 7-8 kati ndi mu 7. Osala okola bina okola ki? Jimu ndi kubeera fit. Nina kochi wange bamuyita Mahad. Nina gym instructor. Nina gym instructor. Naye ba gym instructor mumazeewo bakazi b'abandi. Totandika bintu bya kisiru bajja kungoba mu gym. Gym instructor mumazeewo bakazi b'abandi. Omuyina. Nina gym instructor. Musajja. Ate anzuukusa ku ekiro. Anzijukiza. Tolya kino. Natandise diet. Mu bitiibwa. Togenda kufa. Oli obadde obuulukusa amatama. Ndakageze. Nga gakulinga mapaapaali. Dayire wallahi. Nga wenna olungudde. Akulungula mba nkoze. Ndowooza bibadde bikudda mu face. Byendya. Obadde ogejja nnyo. Kakati munnange ebbina tukola ebbina ne kochi wange. Tukola hips. Wewe esaza gyokola ebbina ne lijja. Wokoyo lyambala naye wali udde lyokya. Ebbina abadde nalita amanyi nze wano yatandika ekintu ky'okwambala ebbina. Yes, naye wali wawe lyokya. Kati nze ate experience gye nnina ku bbina ndala. Bakutuuma eggulu kwegenda toyambala bbina. Osobola oddyambala. Kati olaba eno embeera eri bweti. Eno weather ya kikomekome. Oli okambala. Naye kali akasana bajjukira akatukwatamu. Katosa agenda na bbina lyambala e Dubai. Sudan ddyo kennyini ndikwata omuliro ne likwokya. Anti egambye ebbina lyokya muganda wange. Ebbina lyokya. Kati munaaye so ebbina nalitandiseeko hips nenzitandikako kano
akabastingo sirina kabasito mukama yanyamba Olina lubuto wabula nina just lubuto kati era kochi yangambye lugenda mama kuba sirina kano ka wano mukola zino physical zino bweziki bwe tukola zino bwe tukola sports ndi fit kati oli fit kati mu nnaku ezi neweebaka nnaku 2 neebaka ate kati neebaka nnyo kutukola ki neebaka nnyo osinga ate bannaye wali executive media we yali yatwalibwa nga tokyakolerako ddala nga gwe n'otulo muti nga wasigaza kubeera ku buliri bwo ng'oteeka abaya ku status naye ku luno wafuna obudde n'olaba ne ku channel z'abanno n'olaba be batuga n'olaba obuntu obutatambula ninga bino ebintu ekisiirwa ki tetubivaamu n'abantu babituvumiddemu nnyo nedda tobivaamu kubanga abeefuula bakola ebyamagezi ate bebasinza okukola ebyekiki ebyekisiru kale we are going ku mulamwa gw'olunaku ennaku z'omwezi nga 2017 Andrew Felix Kaweesi n'omukuumi we oba bodyguard we era Kenneth baakubibwa amasasi mu Maachi nga 17 oyo omu nga 2018 mulamu akyo abiriga ne bodyguard we Saidi Kongo baakubibwa amasasi mu Wakiso Matugga mu Juni nga 8 2018 abo babiri nga 2018 Superintendent of Police Muhammad Chirumira ne female companion we baakubibwa amasasi ebulenga September nga 8 2018 nga 2023 Ibrahim Tusuubira gwe mmanyi nga Ismail Access oba jjajja Ichuli yali bloga yakuba amasasi ekyanja Nakawa Division mu Kampala City mu May nga 7 2023 ngwate mbatuleeteranga abaabatta kyekyatuukawo mulamu aki gwe tuliko tuze ogw'okubanja abatta abantu omulamu gwe tuliko ogwo nga temukomangawo tuwa lipooti kuba mutuwadde lipooti ku bintu bingi naye awo temutuwa lipooti bwe mutuuka awo musirika wangi mutuwe ku lipooti what happened investigation zaakomawa kati munoonyereza ku ki kyekyatuukawo gweyogera nga tukolera abantu naggala ebintu by'okusirika nga tukolera abantu wetuka ku pati y'okukolera abantu osirika yogera banja nga gwokola ki nga nkuliko tetugenda kubanja sudiya mugagga mugagga kigosudiya tetugenda kukolera abantu okungulira ekikopo tetugenda kukolera abantu mukwano ndi wakusudiya busudiya what happened investigation zaakomawo temwatugamba kyaddako we need to know yes abantu baba abantu betaaga okumanya ekyatuka ku bantu baabwe mwakomawo n'okukwata abaabatta okitegedde yes awo tuveewo yes budget yasomwa sekyo yes kati budget bwe yasomwa sente zaali nnyingi eza budget y'omwaka guno eno naye nga mugenda kuzibba ddala Kasayija bagenda kuzibba si yekka sente zonna bagenda kuzibba naye Kasayija akyalinamu yadde omwoyo gw'eggwanga takyalina gwamuvaamu gwamubukamu alina firiji mwe yaguteeka agira n'agulako agenda n'agukebako nagamba kyali mulamu naffe gye tuli eno yatugaye sente weeziri money will come but he's lying money will not come naddala gwe ku muntu wa wansi teri sente egenda kutuukako ebyo byonna byolimu bya kisiru no money will come ate nina omuntu gwe nabadde njogera naye ngaali Bulaaya lugendo lwakoma nadde nina omuntu gwe njogera naye Bulaaya n'aŋŋamba Shamimu ate musigale eyo neŋŋamba yiyi ffe tina abalala nga batugamba abalala batugamba tugende eri tukole naye omuntu yaŋŋambye ekyo naŋŋa Shamimu musigale eyo neŋŋamba naye ka munnabulaaya gwe naakawulira ng'agamba togenda Bulaaya waggwanga ki muna Uganda azini Muganda teri Muganda asobola kuwagira genda as in not being tribalistic but teri Muganda asobola kuwuliriza watu wocha kati ali ewaka yasinga you are not serious nangamba bakwegomba teri Muganda asobola kukkiriza genda kuwagira era kyovola Abaganda abasinga bw'abagenda tayogera
era bw'atuuka eri Abaganda efa bagenda nga muli babi yes muganda munno bw'akusanga takuzzaamu maanyi akubuuzabuuza Shamimu wazze ddi wazze otya wano naasobolawo ebigambo byakugamba abanyakole beesanga nti hatiya ati ninawe enshula wali tugende nange nakuyamba abo boolaba tebeeyamba Anda tebeeyamba bana ndabyeko Zuwenanga mukambwe yakoze aliwo abantu abataddewo olutalo ku baana bageraageranya muwala we ne muwala wa Bobby. I saw that on Twitter. N'agiteekayo n'agamba ngenda kulwanisa kino ekintu naye ndi wamu naawe Zuwena. Ugandans and women abakazi mulekerawo ebintu by'ekisiru. Mujje abaana b'abantu mu ntalo zammwe ez'ekisiru. Abakazi naddala ku internet mwe musinza okufuuka abantu osanga omukazi ng'avuma omwana wa munne. Muli okwo mutudde mugeraageranya abaana bato mubateeke mu bintu bye batamanyi bali abaana ba mukwano. Naye kati abantu bennyini naye banenze naalabye ensi ejjudde effutwa obutaagaliza Uganda. Empisa embi omutima ate nga gutandikira ku bakazi kati ekyo abasajja katuwuliriza ekyo nakirabye abakazi mulina effitina. Wuliriza ekintu kye bakola ekyokugeraageranya bakikola dda tebakitandise leero akikooye bukooye okugeraageranya Solomon ne gundi ne Alpha also bina tuba tubiraba naye omanyi si buli kintu nti oba olina kiwa obuki obudde oba okategedde kale ekintu ekyo singa okiwa obudde n'oyitako ne mu comment kiyinza okulumya omutima ojja tukolabe nga omwana we atalinga ki atali mulungi munnange. But that is Ugandans for you. Abana Uganda bye basigaliza tebalina magezi. Ugandans are very stupid people. Kati wuliriza nze nno neeyongera okulaba ensonga lwaki Museveni akyatufuga. Buli lunaku njiraba, buli lunaku njitunuulira, buli lunaku njekennenya. We are dense, shallow minded, very very stupid. Tuli basiru aye nga tetugenda bivaamu, tetugenda yiga, tukula tetukula okitegeera. Abantu bakukooye Jaden. Twandibadde tetuli mu ebyo. Oyogera nnyo ebintu ebitategeerekeka. Abantu badde nyakyogera nga bagamba ne Shamimu. Omwana gw'oleeta nga musiru nnyo nga tategeera. Ebintu byayogera bino nga byakisiru. Nze nkuwadde ekikopo. Ati nkugamba banze sikulinaako buzibu era nange nsiimye. Nsiimye ekikopo kyompadde. Naye abantu bagamba abantu bayongeredde ddala obutakwagala seba abantu bagatwekerawo okukukyaza. Abantu tebanjagala nange sibaagala. Nange sibaagala. Ati bakuwagidde wandibeebazizza. Tebalina bakoze ki? Abantu bakuwagidde nnyo wandibeebazizza. Wandibeddewa we batali. Ne munnyongerako ki? Ndowooza mmwe mumpa kyendya oba nsula wammwe. Temuddamu kunjasamira nammwe. Nabakoowa nange mwantama mwantuuka wano ba mikwano. Mwantuuka wano. Oyina kano akantu tubadde tukanoonya. Jaden okalina. Kantu ki? Kano. Bakayita batya mu Luzungu? Sikamanyi. It's a vocal box. Naye neevudde eggambo lwawo okwogera Oluzungu. Producer, kano akantu bakayita batya? Jaden wuno akalina. Ak'omusabo? Ogambye vocal box. Anti mu lulimi oluna science. Olabadde ayogera mu lulimi olubba abakazi. Agambye bakayita Adamuziki. Tebakayita Adamizi Apple mu lulimi Adamuzi Apple. Tebiriiyo Adamizi babadde mukanoonyako ki? Twali tunoonya abasajja bakalina. Twagalayo abasajja ng'aba. Buli akalina akola atya? Belinda. Twagala abasajja 5 kati nakalabako ggoomu. Nze omu baweddeyo. Okayina? Takusobola naawe. Obwo obulago bulinga ensaka. Bonna bwasaasaana. Obulago bumulinga kiwato. Okalina kati noonyayo abalala 4. Togenda bafuna baweddeyo. Nze zekka akalina. Kati tekigenda kukola nti kyetwagala olwo. Mwagala ki? Ffe tumanyi. Ngambako. Kyasaasaanya lugambo nga luli. Waliwo minisita abeetaaga. Abasajja 4 nga bayina kano. Adamuzi Apple. Bagenda tujjamu ebibumba.
naye abantu nga beeyongeredde okuwalana bannaabwe kiki ngani awala nani soko mumpi siina empalana ndaba yeeyongedde empalana by the way empalana yaliwo kubadda nakati ekyaliwo empalana yeekuumira abantu mu mawulire ukitegedde competition is very very good ne mulimu gwokola mulimu competition this is very good owa chips abatundira wano owa chips omulala nakola ki najjawo naye ate munnayo manyi nowa chips omulala wajjanga ono abaddewo afuna amaanyi ate agakola oba okategedde competition is very good nze mpagira abantu mwewalane yes alenze nagamba Mukama Katonda byonna abimpe ampe ssente ampe n'obulamu kati then abasigadde abandekere simanya abandoga simanya abampalana abo mbasobola abo mbasobola oyagala Katonda akole ki ampe buwi ssente then abasigadde abandekere simanya abandoga abampalana simanya abo babaleke abo mbesobolera otya ate ntya bondoga nga nange nkuloga bompalana nga nange nkuwalana okategedde palana kumpalana Katonda akuwe ssente naye abaana bawala omudibo muguulira myaka 27 twala eri ebinnyo basajja be badibye myaka 26 ate kati basajja be badibye bawasa baana tubasa bakazi olinga ga basajja baba badibye kitegeeza buli mukazi alina abasajja babiri kati munnanga nze nina mukwano gwange alina abasajja aba ate bonna bawoowe ali ku bwenzi kwatudde ye okola bwoti bwoba ina serezo ngoli mukazi kwata basajja bapa nobo bwenzi wuliriza wuliriza kwata basajja bameka sajja tebagala bagattika wuliriza kwata basajja bameka basatu atayagala nga aviira munne mpaka ombwa asigala basa bonna basatu bateke mu room eji mu nyumba eji atayagala nga aviira munne atayagala mundekanira akoya agende atayagala nga anuba nkeera wano mmenyeka nina niganya senda nkomonsange nga mulwana awulira akoye viira ki viira munno ne musajja muto omufunire apartment yekyanja nga gyowummuliza ku birowoozo nga bano bakutama musajja mukulu kangene mpumuze ku birowoozo ng'ogende wa musajja muto muyomba mulwana muntamye kangende wa musajja muto ate bonna obazaalemu basuulira abaana okitegedde tobawa buyambi bakiwulire bonna bagende wa maama nga bagamba Shamimta kyatuwa buyambi yanzalamu abaana basatu abaana n'abansuulira nabateeka ewa maama nene maama bwamukubira takwata olunaku lw'abataata lwaliyo kati bataata abatagaba buyambi akaliro bakawulira mwakawulira bataata abatali babuvunaanyizibwa nga bataata abobuvunaanyizibwa babaweereza happy Father's Day happy Father's Day to the most loved father nga basuula abaana message musoma nsome ku z'abalala omaggula amaaso olinga ekiwuka tolina makulu kaka okirabe ke mukirabe mwenna batalabira baana yes musajja mwenna nedda yamwedirikayo w'ekisiru abasajja mwenna batalabira baana abasajja ali eggobye ombuulira abasajja mwenna batalabira baana olunaku lwali lw'abataata tulwalirwa abagabi ba nkwaso tewaliwa spam donors terwalirwa aba spam donors simanya bano banazaala egundi n'egundi nedda lwalirwa abataata bokka taata ataatire mugaso gwa taata ku taata tabaki taata kimuyisa taata taata taba taata abeera ki abamusiru naawe just musajja busajja yogera nga tonkuba wane naye omuntu wa physical anti bunnuma munaku 2 ogira omuyindo omuyindo mukwano naye ina ennyindo nnene olunda ya nnyama yadde yandibodi ikop bakubiba bifaananyi olikwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo fiirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwoba yeto batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dine okubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana
Butundubali billboard jamba naife aba business card mudikola nti eno naba akolene ya nedebe tabolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Ya 2 piece. Nyindo ya 2 piece. Negwe. Enyindo yange nene. Kati ochimanyi ntino kati wambaso okuongeza rent wa nyindo yo. Nakula bango yani kasuku ngoina kana kantu kote kamnye nenga bulirayo. Yangamba ne ngosokola yo kasokole. Muganda wange olibulala. Nemne enyindo yange ntono nze simanyi lwaki abantu babagira banene. Ndoza yesinga okujjula mu nju yo. Rent omusasulira nyindo yo. Kuba gwe ngagwe enjo giri mu katono. Nyindo yo yesinga obunene. Bo kategedde. But anyway, you are living a happy life. I'm happy for you. Wadde n'ekikopo watandise okugenda mu gym naye akuyigize ne katrick k'okusala ennyindo. Mukwano gwange omu asuzaako peg. Njagala katandika. Ayagala nnyindo naye olaba ennyindo yeeriwo. Ayagala ya Kinyarwanda. Ennyindo yeeriwo bagende n'eyo. Abanyarwanda babalabisiza ne banyiiga nnyo. Ne banyiize. Naye banatusobola mu lutalo lwanyirwa ebigambo. No, tukakane. Kenya yeringa etusobola mujjukira abanyarwanda banyiiga mangu. Anti baligirute. Babadde batulaga ebitundu ebitonotono. Wabula chicken. You are our blast and a half. We are happy for you. Otulaze omukwano. Nze era chicken yange bye yetonze tebyabaddeyo. Tebibaayo. That country is poor. Eyo sikiddamu. Eyo sinnaku. Nsingagga. Yensi nnaku. Sente basinga ziteeka mu Arsenal. Bapulintingako Visit Rwanda. Naye obanga waliyo ki? Teri kiriyo. Nga batulaganga landanda. Ebyo babibalaga wakati. Ne kati Uganda mwanyize nimetaka video mbu malls in Uganda then malls in Rwanda. Yes, tebajja sobola. Ne mu lutalo lw'ebigambo temugenda tusobola. Kati wuliriza. N'ekyokwewozaako kyokka. Ekyakagamba okusuuwinga banene. Saying is true. Nti ensi yammwe ngagga muyina ssente. Why are you here? Bwe bantereevu. Ekira president waffe ffe nga kitavaayo n'agamba nti n'abaana bange tebalina kye baakoze. Nedda tasobola. Anti oli ba mikwano. Okitegedde. Ba mikwano. Kati Uganda n'addamu okukkirizibwa okuyingira Rwanda. Awo nga naffe Abanyarwanda tubagoba. So balina tukkiriza ku mpaka. Balina tukkiriza banaffe tugenda bakola ki? Tulabeko. Tugende tulabe. Ne mujja ne mulaba ebiri eno. Yes. Buli kimu kye mwagala olaba. Kati wuliriza. Eritreans are here. Ab'Eritrea be bali. Bw'otugaa nti Abayitria bali mu mbeera mbi. Baavu. Kye kibaleeta waneeno. Obalaba abanyiiga. Obalaba bakaayana. Balina gwe bali basoowenze. Kubanga kye twogera kigega ki? Ge mazima nabo bagamanyi. Tuba feeding. And you even you Rwandans n'aba Ethiopia nabo. Banaku. Ekyo kibadusaayo. Kati mwaba nokulaba oyogera ebyekisiru. Mama wange ndi mu Ethiopia. Mama mu Ethiopia mu Somali. Naye kati balina nnyindo nnene. Ya taata. Ya taata uye taata omuki. Muganda peke yake. Kyokka nawe oyogamba oli Mukiga. Nanti mama wange Mukiga mu Ethiopia mu Somali. Mama o cross breed. Kyova nina ebiviiri by'abakyotala. Ebiviiri ki? Biviiri ki? Nzijayo enviiri wano waba akaddamu okujjayo. My dear. Nina enviiri zikome nate zinakyo. Enviiri ze zikutukira mu bukaaya. Mune akakaaya teka era kitwala kigamba bantu. Kakaaya teka kutula enviiri. Toyina enviiri zo. Omuntu alina okuba ng'ofa ku nviiri zo. Namutama. Nze era bwanga nti oyagala ojje tukole. Nengamba gwe nga baakugoba wano. Bannange. Nemwe munkooye. Musoba nga munkooye nga simanyi. Mungamba mangu. Oyinake gy'okabuuzizaamu ng'omuntu omunaku. Munkooye. Mungamba mangu nensenguka munnaaye. Naye kati bwe tukutoddawa. Naye kino kiki ekikopo kye wandeetedde nga kyatulakitinga obuuka. Anti tokikutte. Wabadde olina okkikwata wagenze kisuula wansi. Kati g'amazzi gali mu mbeera ki?
ndaba kali mu mbeera mbi. Kale kizzeewo wasazeewo kiteeka wansi tibawedde ekyange nkikutte omuntu akulabiridde wano wenkutuusizza kati buno obuko obugenze kozi n'okumanya sibumanyi oba bye bino ebyewammwe buno jezine mandu Ethiopia baagala kutta busaabe ewammwe akalulu kali mu mbeera ki banne abantu batandise ofuna kaadi tandiko lya ku ssente ne Moses Ali yagifunye niko naye Moses Ali ayina ki kyakukulidde ekyo ekimuleetera okuba ate abantu bayika bambi abakoledde bulungi kuba bamulonda ensi emuwoomedde kati akomba nkombe we yatuuka ensi emuwoomedde kati yatuuka ng'akomba nkombe so simanyi lwaki bakyamulonda I don't know why he's still even nominated kwegamba kati tufugibwa abantu nga n'okutegeera tebakyategeera I'm wondering why that man does not sit down lwaki omuntu bw'ati aba tawummula bannaaye ne wankubadde mulimu ebintu ebimu nammwe bannaaye njagala tubeere realistic naawe kitunulemu why wouldn't that man sit down oyo omusajja Moses Ali lwaki tawummula ki ekimuganya okuwummula abajumani abakolera ki ekyenjawulo omulala ajja kyatagenda kukola bw'abajumani bw'oba ogiraba erina ki mu myaka gy'abeereddewo bannaaye naye nze guno omumwandowooza gujja kunzisa bussa bantu bagenda kweyongerera ddala okukwagala gujja kunzisa because I'm wondering why that man akyakimaye empapula gundi okwesimbawo kuki nga takyasobola yimirira omuntu akyasobola yimirira yeesimbawo 23 August tuli ku Thaban Center second floor tickets weziri $5,000 emmeeza ya $2,000,000 abantu kati bw'abakyala bafumbo oba gwe abantu abeeyondekeranga okutandikira target audience yaffe abaana ab'obuwala okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka 4 nakyeyombekedde single mother mufumbo si mufumbo mwenna tubayita kwa $5,000 ku millions 2 gwe just ogula buguzi ki gogula buguzi tiketi eyo gyoguze kwe tugenda okubeera nga tunoonya ssente zaffe ez'okututeekerateekerako niko okuba n'emmere mugenda baliisa balya because like tulina entertainment tulinayo amataali tulinayo poems ate okuyimba teri kuyimba temugenda yita bayimbi mugeta abayimbi abo bayimbe nara mataali mulina kwaya tulinako amataali njagala leero okwogerako Stabu wa Natooro ayimbe njagala muleeta mu Hijab Nation ayimbe ayogereko n'abaana abo badde mayange nayimba swiri ajatuwayo abakazi abazzeemuko ku maanyi mulyoke muzinamazinaawaze sweet okay si wabi abakyala abasiraamu we bali waneeno abalina bye bakoze so bagenda kwogerako nabo naye era nga nnyo ebivulu bisala kiri si kivulu it's an initiative tetwetaaga abantu bangi twetaaga tulina abakyala baffe betuli mu kujeeyo kamuli tuyamba abakyala mentally empowering them mostly tuli ku modest musobola modest kyeki tuli ku byanyambala musobola okumpita nembabuulirira naawe mpitambulire ku bakyala bo aba Hijab Nation tetusobola tulinako agibakaluma obugambo bw'amagezi osogera buli abasingo mother bonna bakwagala basingo mother bambi anti mbabeera obantu walayira mu bubine mbulungi bambi obbakuuma nalayira obbabeerawo singo mother ne bwakuteeka ekigere mu kamwa yes nzija ne nkubuuza wamukoze eki lwaki wamutuusiza kweyo embeera lwaki oba omutuusa awo so njagala mbeerekereze olagewa ngenda kulina byokkola ngenda mu studio twalina naawe studio waliyo ki tulina bye tulina recording tewali byogenda recordinga kyama ogambye ki producer abeera ku buswiti producer kati oloba oli serious shunga teri serious lwaki executive media oyina kyotugamba tukorekitinge producer lwaki olya ku switi lwaki osiiba olya biswiti toyina sente kyekikulisa sweet producer
Kyekikulisa sweet. Olwo Moses ali akole ki? Omuntu bwakula dda buto. Ntonyumisiza twateka mu mpozi zo naawe. Nze ndi ku producer toyina ssente. Lwaki oletamu amanya g'abantu? Yaani oyo? Kale. Ye lwaki olya sweet? Olwo ajja tikulufiumu akole ki? Kwalina omumalira ennaku yanti. Alina okufuna ka sweet afune waatuula akanywereko otuzzi mpola mpola. Ati buleke luma. Ati buleke ejjanga kisapatu. Kuba ebanga laddu. Naye ng'ate buli omu agenda jjiro Nze zaako. nkubulira otuuka n'amazzi Leero lwa kulutuumu ate naye ekirungi yeeteeredde nayo. nga bulijjo nno Naye gwe omukazi ojja kuba oli awo nga tomanyi. nkubulire Omusajja akuteereyo ekiwandiiko ennaku novo. zino Ate nabwe batayira mu novo. bayiga n'omuze agamba it is over. N'omubuuza. N'omubuuza How? N'agamba waliwo gwe waliwo eyaŋŋamba it is over. Ne mugamba naye waŋŋamba kufa kwe kuli twawula. Naŋŋamba nti saggamba kufa kwani jjajja wange afudde. Ne mmanya nti kati relationship tezikyalina lugendo. Ennaku zino batukyayira mu voice note. Ennaku zino waliwo ne gw'ogamba if you don't want this relationship to go in front you say so. Nakugamba so. Ekibwa. Omuntu waliwo akugamba osanga ka message ng'ogenda ozukuse ku makya very early in the morning. Buli omu yeetegeka agenda kunoonya ssente. Ogenda okubikkula essimu yo ng'eriko. It is not going to work. Bayiga it is not about you. It is me. It is me. Ha! It is not Bana about ye you. kaluma. N'agamba muno, you know what? It is not going to work, but my dear, it is not about you. Yes, it is about me. Kati wona akalala akazze. You're too perfect for me, my dear. You're too perfect. Omuntu anakukyava kasula nga atandise you're too perfect. Manya wali. Oba omulaba. Oyise wali. Naye ne bagamba bane back up. Ova mu buno odda mu buno. Mubulala. Ova mu buno odda mu buno. Tokaaba. Kabire wono. Kabire wo mulala. Okabira mu kifo kyono. I can't believe this man anjawa na come baby. Olwo nno ng'oyagenda okumaliriza ebyaddala. Akutte lumu. Kyona agenda kukutuga butuzi. Manyi kati omusajja bw'aba tannakuswaza takuta. Takuleka abanga tiimu ya Arsenal. Takuleka magumba vumba bwati nakuswaza n'ononewe weesonseka mu nsonga y'omwagazi. Nga banno beekwese omwo nabo. Bino bisimanya njogera ne maama we. Balimba bonnene mutabani we. Oli singo muganda wange. Mukwano bino binjogera ne sister we njogera ne maama we. Tebakyayagala. Balimba bonna. Basimanyi n'ekisumuzo kyewuwe bya kisiru oli singo bya kisiru bijjemu bijjeewo ebyo simanya besiwe anjagala nnyo yamanyi mukazi w'omutuufu yamanyi omutuufu ne gwayagala amumanyi ebyo bisimanya he proposed alimba era oli singo mukwano in fact you're stupid single oli singo ate olina musiru gwe baproposingira stupid single yes you're stupid and single alimba bw'oba tonnaba kukwata kifaananyi kya musajja wo kiteka ku ndaga-muntu yo. Bagenda kukola endagamuntu z'abaagalana nga mulondera mu kapo. Nanga muntu z'abaagalana nga mulondera mu kapo. Mutiikinga ku muntu omu n'endagamuntu emu. Kifaananyi kye kibeera eno nekyo ne kibeera. Nedda nti kubako erinnya. Akakolobozo akabagatta. Omwami n'omukyala Shami mu mayanja. Oba okategedde? Mwami n'omukyala Shabi mu mayanja endagamuntu yabwe yiino balonze gundi. Oba okategedde? Temumala budde. Bwe mba sirina maanyi omwami agitwaleyo. Endagamuntu egi. Bwe baba tebannakikola. Tetulina tugenda kakasiza nti nno tulina abaagalwa. Toyina gw'olina. Era gavumenti tusabe ekyo munange nze ndi ku status ye yantaddeyo. Weeraba wekka. Bireke. Weeraba wekka. Kyaba alina okukola akwate ekifaananyi kyo. Akiteeke ku wallpaper ya muzadde we. Ekifaananyi kyo kirina kuba ku wallpaper ya nazaalawo. Yes. Okkakasa nti omusajja gw'amulina. Gw'omulina. Ate nazaalawo n'akuba ekifaananyi ekyo n'akikuweereza. Akwate ekifaananyi kyo akiteeke ku wallpaper ya kitaawe. Ekyokubeera ku yiye tekigasa. Kubanga nsokikwata. Yantaddeyo n'agamba kakyala kange. Alimba. Bw'onootuuka omugamba baani abalabye. Ajja funayo status endala gyetadde mu budde bwe bumu. Akubire ba viewers abakuweereze. Olabeko n'obutima bwa guliini goza bakusiimye. Kumbe status yabadde ku kintu kirala naawe oli ku bintu birala. Ate relationship ze muli kumumwekka kankuwulire.
Wole relationship nti ogirimu wekka. Gwe wekka okuba essimu. Olitakuba. Yayiga kaneno nzati soogera nnyo ku ssimu. Ogirimu wekka. Relationship nga gw'oteekamu ssente. Tateekamu. Ogirimu wekka. Relationship nga ebizibu bw'otuuka mu bizibu. Ogenda kukola otya? Akubuuza ogenda kukola otya? Zino zimagezi akikulekedde. Tagambye nti tugenda tukoze tutya hanyaga. Ogenda kukola otya? Relationship nga lwe mu meetings. Eva lwe meeting abakwagalako kaboozi. Ogirimu wekka. Talina kyakwagaza. Atulugunya bitundu bye byakyama. Oshegedde. Yajjanga mutemu w'ebitundu by'ekyama. Bwe bitasensebuka tajja kukuta. Obirimu wekka mukwano. Tobirimu na muntu mulala yenna. Obirimu bwogo. Relationship nga buli lwafiirwa akutwala. Oba kategedde. Oli mukozi wa mirimu ko bulumbe. Oli mukozi wa mirimu. Aina gwatwala ku mbaga asanyuke ne banne. Aina gwatwala ku house party, aina gwatwala mu comedy store. Kati gwakutwala oyambeko baganda be ku mirimu gy'abafu. Kati gwakutwala owaate oweereze bajjajja abakulu b'ekika emmere. Okitegeera otandika okwesaziza kuba nnyina. Mbuno yampadde mama ekusimu nangamba njogereko naye ne mubuuzako ne mugamba mami oli otya nze waabwe nzaaliyo akulimba. Ate bamulamu temumaliriza bufumbo mwereka muti. Mulamu wo nga tannakutuga takuta. Bamulamu muli bulala. Naye nze by the way nze nalayira kufaafagana ne bamulamu. Mulamu tammanyiira. Mulamu tammanyiira. Bwenkiwulira nga mulamu yanjogeddeko kino ntipa ku nnamba ye. Ogenda kukola ki? Mulamu kuwe mwannyoko omuwase. Mukuwe omuwase. Olabika omwagala. Mukuwe obeere naye nti nedda. Tikati gye ennyindo y'omu bufumbo bwange. Toddamu twasamira. Woddamu okunjogerako ngenda mukuteera mu makaago. Nina mukwano gwange. Mulamu tammanyiira. Mulamu we yamwogerako. Mukazi we n'amugamba nti muno abakazi be balina olugamba ate abakazi balina olugamba ate baloopa. N'akubira mulamu we. Yes. Yamugamba ebigambo ebi. Nga byonna bya Luganda olutudde. Olinga. Najjako. Yes. Nakati. Omuvuma. Nakati. No making. Ate Ganda yasigalayo mu bufumbo. Tavaayo. Naye mukwano webesanga ne mulamu oli tebanyumya. Nze nkubuulira. Kati no Muganda n'agamba muleke munnange omusita kusiriwaza nga ye yakuloopye. Nkubuulira faafaagana ne mulamu. Mulamu tomuleka kumanyiira. Temubaleka kumanya Zubeda mulamu wakwogerako bwa. Asobola munze teri mulamu ayinza kumanyiira. Bw'olaba ng'alinga akaleeta nditeekawo nga bukyali. Ng'omukubira. Mulamu nga bw'oba tuseka tuseke. Yes. Naye saagala onsange wantu nga ndi oba ne bajjaide ntuseka okubire muganda wo. Nange no ate bajja kuŋŋamba. Muganda waŋŋambira wennyini. Nkukubire. Awo wennyini. Ebigambo ebi. Tolinzizaako mukono. Kyekyo. Musiibe bulungi. Mweraba. Cheers. Bannaye tweyagadde guno omukwano. Gulifa bukadde. Omukwano bwe tulina. Onjagadde osinze ne bbaawo oli gwe wasooka oliisa onjagadde n'okusinga bbaawo oli gwe wasooka oliisa ebyenkwawa. Yaliwa. Anti ologa abasajja. Tasobola kwerogerako kitonde ekisajja kiswaza. Obola badduka. Kati w'omwerogerako n'atuuka ng'akuta. Ate ne baloga ate ne badduka. Nina mukwano gwange yali aloga bbaawe. Yali aloga bbaawe musajja amwagala ennyo. Ddala omusajja bw'akomawo nga kusa emmere n'agiwa embwa. Embwa yayagala omukyala w'omumaka. Omukwano gwetaamulaga. Muganda bw'oba ologa omusajja loga ng'olekamu. Tuli ali emmere gya mikwano gyaffe. Bamuteredde abamupakiridde akamereke ku makya. Yes, kuloga oli. Agambye Zubeda. Nga sina amaanyi n'emmere onoogirya n'engirya. Baataddemu akokumwagala. Bino Shalombi yaleetanga bukuki. Era ne leera badde andeetera kuki. Mami gye yafumbye bukuki muganda wange ojja ggwa mu ddogo lya mami gye. Tekakutandanga. Ndeka nze saanywa obutunda bulimu mazzi mangi. Jjukira Shalom atuyita nnyo ewuwe. Gwe yogera. Tekakutandanga. Njagala ndye enkoko ng'ekyakutta. Kiki kye mbadde ggamba.
omukyala gaye yali aloga bbaawe Mukyala ki? bbaawe wakomawo nga kkuse emmere omusajja n'agiwa embwa embwa nga kimu bibiri ebawaka musule bulungi Teyamugamba nti oli otya bebi. embwa anti zikomberera bukomberezi yalabanga mbwa mukomberera leero Maxi nga njagadde nnyo kombe Maxi yalidde eddagala ali ku buviiri bwa munkwawa naye mwalekera okukola ebintu ebyo Ndowooza abakazi balabanga tebinaamu nnyo makulu. Nabyo biruma. Wabyekunyulira ateeke mu anti anti kati omusawo agamba baafuna amabwa. anti omusawo agamba anti balina akakodya abasawo akugamba tokozesa kamwano bwebutta eddagala kunyula kunyula ate waliwo abalina ebigalo bawe kikunyula yafuna bwa weske kati balabe baffe banyiivu weske olw'okusekako tuli musanyu we are happy people and then there is you agenda onyiiga omanyi abantu batunyiigira buli lunaku okitegedde abantu balina omutima omubi Shamimu tebalina emitima emibi balina omutima omubi naye banaye katubeerekereze musibe bulungi mweraba omuwala nga alazeewa waliwo eyatuzeemu omuwala alazeewa mpa simu mukubire musibe bulungi mweraba tulina basponsa mbalina naye ngoowa bannange basponsa bo bakufuni Executive Media. Focus, innovate, succeed.